Kadama TV kojamate twakola video nga tugamba oba nga tubagamba nga tuyisa akalango nti Dubai, Abu Dhabi mwena abali mu UAE nga toyina mpapula ng'obonaabona ne tubagamba government yali etaddewo entambula ey'obwereere okubeera nga ennyonyi egenda kutokota ng'ekomawo Uganda. Posti yaffe ya video gye twakola waliwo kumu abamu abaavaayo ne mbiwakanya ne mugamba bya bulimba twabitegedde tutya naye tugenda okufayo ne information tubeera tumanyi kiki twogerako. Tewali information Kadama TV gye tuwa nga tumaze dinoonyerezaako nga tumanyi nti ate entuufu. Kye twabagamba kyatuukiridde 12-13 bannayuganda baavuddeyo e Dubai abaabeewaddeyo. Katusooke tulabe ne ku videos obumu nga balinnya bakomawo e Uganda. Ebiwobe n'amaziga bibuutikidde feesi y'Abannayuganda abalina eŋŋanda n'emikwano egibadde gisula ku union nga gyetegeka ne keesi ndowooza olaba beetala ne brief case okulabika nga boolekera ku deportation center bagende ewaka bawone embeera y'okubeera nga babadde basula bweru tebalina kyakulya tebalina kyakunywa baagenti babafera era kati free transport weeri tambula n'oddayo e Kampala okuwona embeera eyo. Ffenna Bannayuganda ababadde wano tubagumya ng'era tubazzaamu amaanyi mwenna wenjogerera nga batuuse e Kampala kati batuuse ng'era owulira ka vidiyo kano nkuzzaamu amaanyi ne nkugamba nti okyasobola okuapplyinga online maaso eyo ne bajjawo bbaani n'odda era nga mbeera nkugamba nti embeera eyo si yeyenkomeredde. Ekyo si kye kizibu ekisingayo okuba ekibi mu nsi. Okyasobola obutagaggawalira Dubai n'ogaggawalira e Kampala. Kale ffenna tukyabasabira temutulese kuddunguka tutobe naye nga tubaagala nnyo tubaagalira ddala Omukama abakuume. Mubalabye bulungi Bannayuganda abakomawo abamu baatuuse dda abamu twabanoonyeeko ku kisaawe tujja kubeera nga era tweyongera okubeera nga tubawa ku videos kubamu abaabadde nga batuuse naye kino tukuba omulanga nti buli muntu yenna akyasigaddeyo waliwo era amnesty gye bagenda okuwa mu December. Tugenda kubeera nga tujja tubabuulira ddala olunaku lwe bagenda okubeera nga bagiwa naye dates zino twazibagamba bw'ofunanga information ng'eyo kuba waliwo e Dubai mwena abali eyo mu UAE waliyo omuntu ng'obadde obonaabona toyina mulimu bakusasuza bed space otadde ku baganda bo ku bazadde bo famire yo obatadde ku bunkenke otandise n'okubeera ng'okola entondo ogamba tebakuyambye weekubemu mu kifuba omanye nti nga bw'okaaba ate abali Uganda bakaaba okusinga ggwe. Y'ensonga lwaki Uganda bagivaamu n'ogenda eyo ye ng'olaba yewasingako kati ggwe agenze ewasingako w'okaabidde ate bano bawaleka eno gye wadduka ng'olaba tewatambula. Tulabayo nnyo abantu abatuuka eyo n'asaba ssente eza bed space n'asaba famire nemugamba teyinaawo ssente ng'ate ddala tebalina ssente naye n'olaba oli ng'anyiize ng'akitutte bulala takyakommunicatinga nabo agamba famire yange wagivaako tovanga ku famire yo kuba abo bonna bwe weesibulirako ate tewali ajja kukuyamba ate tewali ajja kukubeererawo mu mbeera eyo embeera ey'akazigizi ng'okomyewo wano e Uganda. Kazigizigizi yenna mu nsi amumalawo famire eyo gy'olaba eyo nkulu nnyo. Bayinza okunyiza bayinza okukola ki naye lw'obeera ku kitanda otegeera nti emikwano gye egimu tegyali mikwano naye ng'ate abafamire eyo bajja kubeera waawo. So omuntu yenna nga bataddewo ekintu amnesty nga bataddewo ekintu nti mujje tubazzeeyo nga tewaliwo bukwakulizo bwonna gezangako okubeera nga weeyo ate mugezengako obutamala gawakanya information. Twabawa information eyo ng'obudde bukyali abatucontactinga ne batucontactinga ne tubabuulira ddala bwe balina okugenda ne tubala procedures era tuli very happy okugamba nti abaana bonna abatucontactinga abaana 3 basekadaama baali 10 then abawala baali 23. Abantu abo bonna baatikiddwa era baakomyewo Uganda.
abantu abo baatikiddwa era baakomyewo mu mirembe. So information zonna z'omuntu gy'oba ofuna ddala ng'oli mu buzibu gezangako okulaba nga information eyo gitwala ng'ekintu ekikulu. Amnesty waliwo amawulire ge tufunyeeko naye getanakonfaminga nti bayinza oggizaawo mu December oba mu mwezi gw'omukaaga omwaka ogujja. Tujja kubeera nga era tukomawo nga tuba information abantu bonna abanaabeera mu niidi eyo tubawe more information owa gye mugenda okugenda kigenda kubeera kitya kikyolina okuwaayo ng'era bwe twayambye abantu bano. Era twebaza n'abantu abalala kuba si ffeffeka abayambye mu nsonga eno okubeera nga tuwa information naye abaana bangi ababadde bawa information baana bannaabwe ne babagamba kiki ekyokukola. So n'abayitidde mu mikono emirala n'abaweereddwa amagezi amalala abantu abalala nabo tubeeyanza nti ffe kyetulwanirira oba kyetwagala kubeera nga omuntu ali ebweru bw'aba agudde mu buzibu obuzibu obwo abuvaamu. Bw'olaba munno ng'abonaabona n'olabawo engeri we yonna gy'osobola omuyambamu ave mu buzibu oyo gezaako okumuyamba naye to expectinga kintu kyonna kyajja kubeera ng'akuwa ojja kubeera disappointed. Toyamba muntu ng'olina ky'osuubira. Beera waliwo bangi betuyambye n'akomawo ne Uganda n'alemu contacting ate n'amala n'agwa mu buzibu ng'agenda mu nsi endala n'acontacting ekyo kireka ne kiyita. Nya abaana 3 mu 3 baakomyewo tuli basanyufu nnyo okubeera ng'ensonga eyo yakubeera nga yagusibwa. Kati omuntu yenna yasigalidde eyali awakanya omuntu yenna yasigalidde nga information teyagifuna ojja tukontaktingako tulabe feezi eddako tujja kubeera nga tukuwa more information nga UAE ezzeewo neteekawo chance eyo y'abantu okubeera nga bakomawo. Ne Saudi Arabia era mujjukira mu COVID era twabagamba ekintu kyekimu era bakikola. Saudi Arabia neetera okubeera nga ewa amnesty negamba nti abantu bonna alina obuzibu omuntu yenna yeekwese vaayo jangu tukuze wammwe. Ate mulimu ensi endala kati Amerika waliwo lwe yakolako naga buli muntu yenna ali mu Amerika ng'ali iligo muveeyo tugenda kuwa obutuuze. Era abavaayo bakifunamu abaatya ne bagamba nti balimba bagenda bakwata tebakifunamu. Naye ensi ezimu zikola ebintu ng'ebyo lwa nsonga nabo babeera bafunamu abantu okubeera eyo nga beekwese batandika okubeera nga bateekawo ebibiina oba ebibinja eby'abagangsta ne babeera nga batawaanya ensi. So omuntu okubeera ng'omanyidde ddala abantu b'olina mu nsi yo nakyo kibeera kirungi n'okubeera ng'osobola okubeera ng'oba planingira. Kalama TV tujja kweyongerayo tuba information ne amnesty oba deportation oba okutikka kw'Abannayuganda oba abantu abava mu nsi endala nga bafunye amnesty oba nga bafunye chance eyo okubatikka okudda ewaabwe. Nga gyetegeka ne case ndowooza olaba beetala ne brief case okulabika nga boolekera ku deportation center bagende ewaka bawone embeera y'okubeera nga babadde basula bweru tebalina kyakulya tebalina kyakunywa baagenti babafera era kati free transport weeri tambula n'oddayo e Kampala okuwona embeera eyo. Ffenna Bannayuganda ababadde wano tubagumya ng'era tubazzaamu amaanyi mwenna wenjogerera nga batuuse e Kampala kati batuuse ng'era owulira ka vidiyo kano nkuzzaamu amaanyi ne nkugamba nti okyasobola okuapplyinga online mass eyo ne bajjawo bbaani n'odda era nga mbeera nkugamba nti embeera eyo si ye yenkomeredde ekyo si kye kizibu ekisingayo okuba ekibi mu nsi. Okyasobola obutagaggawalira Dubai n'ogaggawalira e Kampala. Kale ffenna tukyabasabira temutulese kuddunguka tutobe naye nga tubaagala nnyo tubaagalira ddala Omukama abakuume.